أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وكحل الرجال وعافينا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا. Amatenda amazibu Allah subhanahu wa ta'ala mwenyezi wa byonna azibizo obudde bwa leero. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe obulungi obuli mu kiro kya leero, atukingirize n'ebubi obuli mu kiro kya leero. Allah subhanahu wa ta'ala tuteeke mbaddu be abawuliriza ebigambo ne babeeranga batwala ebisinga okubeera ebirungi. N'olwekyo akawungezi ka leero tugenda kubeera nga twetaba mu musomo ng'egye tugenda mu Ramadan ky'omukisa omulungi. Tewagenda kubeerawo olunaku lwakubiri lwonna okujjako nga tugenda kubeera mu mwezi gwa Ramadan. Bwe kibeera nga omwezi gwa Ramadan gwe twolekedde tugenda kubeera nga omusomo njagadde ogwetoolooleza Qiyamul Layl wa asraruhu, okuyimirirako ekiro n'ebyama ebiri mu kuyimirirako ekiro oba okusaalako ekiro. Okusaalako ekiro n'ebyama ebiri mu muntu okubeera nga asaalako ddi ekiro. N'olwekyo ekiro buli omu nga bw'akiraba Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo ekiro nga kya nkizo. Enkizo y'ekiro buli kintu kyonna kyonna kiggwamu ensonyi. Ekyokubiri, ne muganda wo ekiro asobola okukukola ekibi. Ekyokusatu, mu kiro Allah subhanahu wa ta'ala yakiteekawo nga pulaani y'omuntu yonna yonna erina kubeerawo mu kiro. Ne kibeera nti bwe kibeera bwe kityo n'omuntu yenna yenna okuganyulwa ennyo mu mirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala kirina kubeerawo kiro. Yensonga lwaki omusomo gwange ogwaleero ngutadde ku kubeera nga omuntu ayimirirako ekiro asabe Mukama Katonda. Era mu kuyimirirako okwo tugenda kutegeera biki by'ofuna omuntu ayimirirako ekiro. Era tugenda kutegeera mu musomo gwaffe ogwaleero insha Allah biki by'ofiirwa nga tosaddeeko kiro oba nga toyimiriddeeko kiro. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku nsonga eyo yagamba ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'a. Bwe yali agamba nti wa'budu allaha, weesinze Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tushriku bihi shay'a, tomugattako ekintu ekirala kyonna. Ne kibeera ng'omulamwa gwo nze naawe lwaki tuli wano mu nsi, emmere tugiridde, bye tukoze tubikoze, ebigambo twogedde bingi nnyo, naye ku lunaku lw'enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda okwagala muntu agenda kukwagalamu kigambo ibaada. Kulwa aya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala teyakola bantu era teyakola majinni okujjako Allah subhanahu wa ta'ala yabakola liya'budun, kubeera nga twesinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ne kibeera ng'okwesinza kw'omuntu eri Allah subhanahu wa ta'ala gwe mulamwa gwo lwaki oli mu nsi. Ebirala byonna byonna bizinesi ze tukola nyongereze kuyambako okubeera ng'omuntu asobola okubeera ng'ayimirizaawo ibaada ya Allah subhanahu wa ta'ala oba omulimu gwe yakola ki gwe yabawa. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali alagira ku bantu ng'ayogera ku kigambo ky'okuyimirirako ekiro, Allah agamba ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ojjagenda mu suratu Zariyat okuva ku aya 15 paka ku aya 17. Allah ngagamba nti innal muttaqina fi jannati wa uyun,
آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يخجعون. الله بيالي يوغيرا كبانتو أبكريزا ناغامة إن المتقين في جنات وعيون mazima abantu abati Allah subhanahu wa ta'ala Allah agenda basasula empeera yaabwe empeera gyagenda okukuwa gwatidde Allah subhanahu wa ta'ala Allah agenda kukuwa ejjana. Bannange ejjana tugikolerere nnyo, ejjana tugikolerere nnyo. Bino byonna buli mulimu musomo gwe nabagamba nti buli kantu konna omusiraamu kookola ebeere nga tegeti yo ya jjana. Okulyako emmere musiraamu gy'olya wali ku kiyungu gigenderemu kufunamu jjana. Emmere ekwatagana etya n'okubeera ng'omuntu agenda kufunamu jjana. Kasita ogamba nga emmere bagikwataga ti bisimillahi wa ala barakatillah ku akawunti yo oba omaze okuteekako era empeera ziba zigenzeeko ku muntu ezigenda okukuyingiza ejjana. Bw'oba omaze okugituuka wakati emmere tuli ku mmere yokka n'obeera ng'ogamba nti bisimillahi awwaluhu wa akhiruhu nga wagirabidde era empeera zo ziba zigenzeeko. N'omala okubeera nga emmere omaze oggiramu ogamba nti alhamdulillahi allazi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin era empeera zino zibeera nga zigenzeeko. Kati Allah agamba omuntu bonna abakola obuntu nga obwo bw'agamba nti innal muttaqiina mazima abantu abati Allah subhanahu wa ta'ala fi jannati wa uyun mugenda kubeera mu jjana. Ejjana eyo erimu ekyokulya kyonna ky'oyagala ate ng'erina emigga egireeta buli kyakunywa kyonna ky'oyagala. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti akhidhiina ma aataahum rabbuhum. Lwaki ejjana mugenda gifuna? Mugenda kubeera nga mugifuna olw'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala mwasobola okubeera nga mwakwata mwagoberera Allah bye yabagamba. Bannange amateeka agabeerawo Allah subhanahu wa ta'ala yaddira ebintu bye mwagala ennyo n'abiteekako olukomera. Bye mwagala ennyo n'abiteekako olukomera. Ate n'alaba ebintu ebiri awo ebimu Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti kale bisigalewo bwe bityo. Naye byateekako olukomera kitegeeza nti omuntu asobole okubeera ng'okitunuwako bw'oti nga bwe tugenda mu Ramadan otunulye abamu mwaleese ebintu mwabadde temukibaze na bulungi nnyo embere nga waleese za ttaamu nnamba waleese ebyokulya bya ttaamu nnamba mu ebiri awo. Naye omuntu Allah gwagenda okuwejjana yoono akhidhiina ma aataahum Allah n'alaba nga ekintu Allah subhanahu wa ta'ala yakimugaana n'ogamba nti wallahi oli wekka keesi yo oyina w'osobola okubeera ng'ogenda n'osobola okubeera ng'olya ne weerekereza ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakoze kikyaggaanye. N'agamba nti innahum kaanu qabla dhalika muhsinin. Omuntu oyo Allah gwagenda okuwejjana be bantu abaaliwo qabla dhalika muhsinin nga bakola bulungi bwansi. Bannange olwali kyewuunyisa abasiraamu embeera gye tulimu olwaleero tukole emirimu gyonna egigenda otuyambako okubeera nga tuyingira mu nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuzikiti guno omuntu yenna aba ojja n'obeera ng'omuzikiti guno oguyonja obeera minal muhsinin bantu abakola obulungi bwansi. Olwaleero ebiyigo bibeerawo awo abantu ne boonoona ebiyigo naye olaga sijja kugendayo kikyafu. Naye minal muhsinin bamuhsinin kyewakola yakwata amazzi n'abeera ng'akiyonja. Beebo Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okuyingiza ejjana. Kaanu qabla dhalika abantu abo nga baali innahum kaanu qabla dhalika minal muhsinin baali nga basajja buli waalaba akantu konna akakyami ye akalongoosa. Naye Allah agamba mu basajja abo tebaakoma ku ebyo byokka n'agamba nti kaanu qalilan minal layli ma yahjaun. Bambi abantu abasinga obungi bwe baabeeranga nga bo beebase bano basajja battu baabeera nga bo bazuukukako. Bannange okuzuukukako ekiro kukulu nnyo eri omusiraamu. Ate mu kuzuukuka kwaffe kw'ekiro kuyina ebintu bisatu bye tugira. Ekisooka waliwo okuzuukuka n'owamuka mu tulo obadde ogenda kubeera ng'omala hajjayo n'ogamba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar n'okuba zikiri yokka.
empeera oba oziyingiddemu, empeera oba oziyingiddemu n'owamuka bwamusimu kyewaga subhanallah n'otandika okubeera ng'oliita ebigambo ebyo naawe ojja kubalibwa mu basajja min almuhsinin abakola obulungi. Omuntu n'abeera ng'ate ayongerako ekyokubiri n'ofuna wuzu neweerumya n'ofuna wuzu, ate Allah ajja kuteekaera min alkanitin mu bantu abaali abagonvu eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo kigambo ky'okuyimirirako ekiro kikulu nnyo eri obulamu bw'omusiraamu, era kikulu nnyo mu ibaadati ezigenda okubeera nga ziyingiza abantu eri Allah subhanahu wa ta'ala mu jjana gy'agambye jannaati wa uyun, mu jjana ejjudde ensulo. Bwe tugenda mu maaso, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba ali Mu'adh, omusajja amuyita Mu'adh bun Jabal, amugamba ya Mu'adh ala adulluka ala abwab alkhair, Mu'adh nkubuulireyo abwab alkhair, emulyango oba emiryango egina kuyingiza mu birungi. Oli nga bagamba nti kusomeremu ddiiru olwaleero. Ala adulluka ala abwab alkhair, nkubuulira ebifuna olwaleero. Nabbi agamba Mu'adh bun Jabal radiyallahu anhu, n'amugamba nti ye kubanga yali tasobola kugaana, naawe nkubuulira ali olwaleero. Omuwala awuliriza oba omwana omulenzi awuliriza, bino gwe mulyango ng'oyagala okufuna ebirungi wano. Kubanga ebirungi etugamba olwaleero muyinza okowooza nti ki, naye kino kyokka bw'okikola oba wegguliddewo amakubo okufuna pocket money naye nga tavudde wamu. Guno byokka kyokola Allah subhanahu wa ta'ala aba akuguliddewo emiryango okubeera ng'ofuna ebintu eby'enjawulo. Gwe abalaba bakaba nga gwe alhamdulillah Mungu aleeta buleesi. Naye Nabbi agamba Mu'adh nkubuulireyo abwab alkhair, emulyango ogunaakugulirawo gwe nga tolumwa njala. Abwab alkhair, okubeera nga ensawo teggwamu ssente. Abwab alkhair, okubeerawo nga buli omu ayagala gwe gw'abaawo ekyokulya. Tufena n'amugamba wuliriza ebigambo bino, n'amugamba ekisooka aswawumu junna, bannange okusiiba. Bw'omunaggulawo omulyango gw'okusiiba, tubadde alhamdulillah mu mwezi guno gyonna okuva bwetwava mu Ramadan, waliwo ennaku ezibaddeyo ez'okulwokuna, ne wabeerawo olunaku olw'Mande. Ennaku ezo bw'otandika okubeera ng'ozisiiba oba wegguliddewo omulyango gw'okubeera ng'ofuna ebirungi. N'amugamba aswawumu junna, bannange okusiiba ngabo. Okusiiba kubeera engabo kugasa ki okusiiba okwo? Buli yenna alina kyagala okukola kasita osiiba oba omaze okufuna protection, kibayita aswawumu junna. Oba omaze okugira yenna akuleetako akabi akupulaninga okukola ekibi, aswawumu junna, okusiiba eba protection ku nsonga eyo. N'amugamba ekyokubiri waswadaqati tutfihu al-ati'a, bw'okwata mu nsawo omusiraamu n'ofunayo koowaayo, amazambi gaba gadduse. Mumpulira? Waswadaqa, buli w'osaddaka bw'oti tutfihu al-khati'a, amazambi gaba gadduse. N'amugamba ekyokusatu, n'agamba amazambi gadduka gatya ku swadaka? N'agamba buli w'owaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, oba buli w'owaayo omuntu n'omuwa ku saddaaka, tutfi'u al-khati'a, oba okendeeza ku mazambi go. Nabbi n'amugamba kama tutfi'u al-ma'u an-nar, nga bw'olaba nti omuliro guba gwaka bw'oti n'oguyiwako amazzi ne guzikira, nabwe ekito saddaaka bwetuyambirako. N'amugamba ekiddako gwe mulamwa gwaffe ogwaleero swala y'ekiro, wa salatu rajulu fi jawfi layl, ne swala y'omuntu bajjama gy'osaala ekiro, naye kuyambako okuzikiza ebizibu byo, ate kuyambako okuggulawo ebirungi. Omuntu yenna ayagala okubeera ng'ofuna ebirungi byonna byonna, salatu layl, zukukako ekiro. Ai tutfi'u ayda al-khati'atu kama yutfi'u al-ma'u an-nar, ne swala eno ng'oggyeko okubeera nti eswala ekuggulyawo emiryango gy'ebulungi, naye ejjawo amazambi g'omuntu gakoze ki? Gakoze. Eswala y'ekiro mu birungi byayo, wahiya sababu rahmatullahi ta'ala,
nga mwagala okufuna okusaasibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bannange tusaaleko ki ekiro. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan kama min al-layli fasalla. Rahimallahu rajul, Allah byakola ye nyini bwaba yimuse ekiro, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tukimanyi fenna bwe zimala okutuuka fi nisf ekiro sanga mukaaga ajja nayimirira awo kuggulu erisoboka naye waggulu awo. Naye fenna tukimanyi nabagamba luli Allah gyabeera ne protection eriwo amalayika bana bakutte entebe ye, naye avaayo ku ntebe ye najja awo kuggulu erisooka n'agamba nti manil mudhnib, ani eyayonoonye musonyiwe, manil ladhi yastaghfiru fa aghfir lahu, ani ayagala omusaasira musaasire, ani yeegayirira musonyiwe, ani ayagala omuwa muwe. Mulaba Swatulayi kyekola, avuddeyo eri azze olwaleero kinyanga okugamba nti leero anti kati ekifaananyi kibeere kyako kiriwo. Museveni azze wana agamba nti aha buli omu ani ayagala, tuyinza okwaba misikini naga nti mzeeyi mpe emmotoka, omulala aga nti nze bampe bodaboda, waliwo n'omulala muno ddala muyinza okuga nti bampe omuceere. Olaba, naye Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna buli lunaku ajja n'agamba nti ani asaba muwe. Waliwo omuntu olwaleero Swatulayi oba swalatu tahajjud eyo banne tugikozese, wallahi mu kibiina byagaana, embeera yagaana ewaka, toyina kyogenda kulya, naye Allah agamba ani ayagala muwe. Kyagamba nti wa Swatulayi, eswala y'omuntu gy'asala ekiro, Allah subhanahu wa ta'ala ayimuka najjaawo n'agamba nti bannange munsabe mbawe. Naye ekyembi ayinza okujjonga wano olwaleero wallahi naddayo nga talina gwawadde, mwina temwagala, yanaga nti bali bonna tebaagala, naddayo jalla jalaaluhu. Naye nabbi kyavaga nti rahimallahu rajulan, Allah asaasira omusajja era Allah asaasira omuntu yenna. Kigambo rajul tukikozesa mu lulimi ekintu kyonna kuba kyekyawamba, naye nga Allah asaasira omuntu yenna qama min al-layli fasalla, ayimirira ku ekiro nakola ki nasaala. Wa hiya min al-ibadati allati tu'udhi nashkuruhu ni'mata Allahi alayhi. Eswala bajjama ey'ekiro yeeraga nti omuntu asiima Mungu byamuwa. Bannange buli omu wooli twali badde tusiimako, gwe olaba nga ali obubi, naye bannange abantu bali bubi. Naye omuntu yenna buli wayimirirako ekiro kabonero akalaga nti yeebazizza Mungu byamuwadde. Kana Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-layl, fenna tukimanyi nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamusonyiwa byonna. Sebo Allah yamusonyiwa biki byonna byeyakulembeza ne byalikola oluvannyuma, naye ekizibu yayimirira ekirungi, yayimiriranga ekiro. Ne mukyala we Aisha n'atuuka n'okugamba ya Rasulallah, kiki ofaaki? Allah yakusonyiwa byonna, kati dwaki bwemenya bwoti? Naye yamugamba nti alam takuna abdan shakura, toyagala mbeera omuddu yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala? Naye kati gwe kigaana okuza okukaka ekiro. Ekyomukisa omulungi kyembagambye, tugenda mu mwezi gwa Ramadan nga ky'omuntu kkiriza gaana olina okuyimirirako ekiro. Naye era abamu engeri gye twakulamu okubeera nga twakoowa, ne bamugala ddaaku, waga nti wallahi nze sirya ddaaku, era saagala na muntu atawanya kuyimirira ku ddaaku, nze nkubirawo kalamba, saagala muntu ataganya muki mutuwetu wange. Gwegwe omukisa gwe tufunye okubeera nga omusomo guno gumakingane n'ennaku ze tugendamu. Zuukuka ekiro ng'omanyi nti kyo kyengenda okukola Allah subhanahu wa ta'ala kigenda kulaga nti mwebaza. Era obeere nga yakuuma min al-layli hatta, nga tugenda nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ye yayimirirangako ekiro naye kyamuyimirizanga ekiro asobole okubeera mu bantu abeebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ngudde eno bwoti mumimbali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة Naam, tukyali ku migaso gy'eswalatul layl. Tugambye ekimu oba ku migaso egimu ogusookera ddala tulabye nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugulawo ejjana y'omuntu. Ejjana ogiyingire abasalanga ddi ekiro. Ekyokubiri okulaga nti omuntu akabonero akalaga nti omuntu asiimye Allah subhanahu wa ta'ala byamukola ki byamukolera. Tugambye nti Nabbi Muhammad salama Allah yamusonyiwa byonna naye yasaalanga eswala okutuusa ebigere bye byatuukanga ne bizimba. Aisha n'amugamba ofa ki? N'amugamba toyagala mbeere mu baddu abeebaza Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo ne kibeera ng'okusaalako ekiro kabonero akalaga mu butuufu weebazizza Allah subhanahu wa ta'ala byakoze ki byakukoledde. Ekyokusatu wa akrabu ma yakunu rabbu min al-abd wa akrabu ma yakunu al-abdu min ar-rabb. Okusaalako ekiro basiraamu ye chance omuntu wasemberera ne Katonda we. Akrab Allah nabeera nga akuli kumpi nnyo nga bwe mbaganye nti Allah ajja awukumpi ku gwe erisooka. Bw'abeera nga omuntu tubeera Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba emisana lunnalunna nga Allah ali eri ala al-arush ku ggulu eri waggulu ku ntebe ye ng'atudde, naye bwe kituuka ekiro Allah asembera. Akrabu ma yakunu al-abd ma'a rabbahu. Eswala y'ekiro esembeza omuntu n'abeera kumpi ne Katonda we. Era Allah subhanahu wa ta'ala
kyagamba nti fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka sa'a fakun bw'oba ng'osobodde musiraamu okubeera ng'otendereza Allah subhanahu wa ta'ala mu budde obwo bw'ekiro kikole kubanga okutenderezaako bw'otendereza aba ali wano wennyini konna edda waliwo omusajja bano Laylatul Qadr omusajja bamutugamba nti ye bwe bagiranga bano abalowooza nga Laylatul Qadr ejjira mu bigundi mu bizingurizi naga nti olaba ekintu bwe nga kijja kyaka naye omusajja baga nti yakola yamala okulaba ekigundi ekyo bwe kinaga nti kamulali omusajja ekyajjawo n'abeeranga yafuna omusiri gwaki gwa kamulali ekyo tuyinza kiwakanya kubanga omuntu ekigambo kyonna ky'obuugize ky'oba osabye mu kaseera ako wadde oba osaaga mu kaseera ako Allah subhanahu wa ta'ala akikuwa mbagambye okuzuukukaako ekiro n'ogamba subhanallah wadde tofunye wuzu wadde tokoze kinoyogera ebigambo byokka n'osaba ky'oyagala Allah akwanukula ate omusajja ono olowooza bw'aba amaze okubeera ng'asaddeyo lakabbiri n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala n'ayogera ekigambo nti Katonda ennimiro yange olowooza waki Allah subhanahu wa ta'ala tamuwa n'olwekyo kifuula omuntu okubeera ng'ali kumpi ne Katonda we n'agamba ekirala kitubeera nga tufuna salatul layli asimatun biidhnillahi min alfitan bannange ensi ejjudde fitina ensi ejjudde okubeera nga abantu tebaagaliza bannaabwe abamu muli wano naye nga waliwo agamba nti mujja kukalaba nga kakomyewo nga wajja kusoma naye ng'oli asigadde eri ewaka wallahi akola nnyo ate si bagobe school fees oba si kye kyakola nnyo okuwulira nti eyabadde agenze okusoma okugulu emmotoka egize agudde ku accident hadha huwa ma yusama bilfitan kati salatul layl eyambako omuntu asimatu ekuuma omuntu min alfitan eriki eryefitina kalati ummu salma agamba yallahu anhu istaykadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laylatan fariga mwabaka abazuuka ekiro abeekanga ekiro abawugganiya bannammwe ekiro bano abazirikazirika setaani zikkuba salatul layli lyeddagala nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ummu salima agamba nti nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam istaykadha yazuukuka ekiro farigan yazuukukanga akankana oba ng'atidde nnyo yalinamu okukankana ekiro ummu salima obaogera ku ummu salima yali mukyala wa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam kati mukyala we anyumya ti nabbi lumu yazuukuka ekiro ng'akankana ne mukankana ogwo tamanyi kiki kyamukanga n'agamba sallallahu alaihi wasallam yaqulu subhanallah madha anzala allahu min alhazain nabbi yazuukuka bw'ati ekiro n'agamba subhanallah Allah yayawukana kiki ekigudde mu magwanika ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'olwewaga nti kiki ekibaddewo omuntu aga nti bana kiki ekyo kugamba omuntu awugana bwogganyi nammwe abamuwulira muga nti kiki ekimutuuseeko ummu salima kolo nabbi yali mu kisenge kya ummu salima nabbi n'azuukuka ng'awuggana nga yina atidde subhanallah madha anzala fi lhazain ki ekigudde mu magwanika ga Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza nti Allah kikyangeredde olwaleero nabbi kyeyakola ki wamadha anzala min alfitan era fitina kyeguddewo olwaleero kigudde mu maka gani maka gani gani nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam kati olaba kigwa wa nabbi ate gwewuwo ozuukuka omubbi akutema ozuukuka ssente bazitutte zonna kati okuzuukuka okwonna oba okugira okwonna gye bayita fitan ebintu ebyo nabbi muhammad sallallahu ategeeza mu hadisi emu naga omuntu yenna yonna bw'obanga oloosa ekintu inna khayra ekiba kirungi tokibuulirako omuntu yenna okuggyako mukwano gwo gwe weesiga osinga ogudde mu ssente bakuwadde omulimu eyo obumbuwa bubaka bajjama okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala olwose ng'okikubye olonze ssente
saba Mungu akituukirize bwa bubaka kijja naye bw'oloota ekintu ekibi innahu mina shaitan kiba ki shaitan nabbi n'agamba ekyo nno nakyo tukibulyako muki omuntu fasta'idh billah mina shaitani rajim ekyo kiba kiyinza okuba lweruka olukutwala oga nti nalose nga banyingiridde ababbi oga nti okitegeeza shaitani egamba kati awo kimaze okukola ki okutuukirya ekibi kyonna ista'idh billah wekingirize katonda ekirungi tonyumizaako omuntu yenna okuggyako gweweesiga nga mukwano gwo kubanga okiyinza okuba nga otuuse onaatera okubeera nga okikola ki okituukako ate nobeera ngoga nti naloose nno bampadde omulimu kati ate ono yennyini aga nti anaagugira ono yennyini aluka olukwe ate n'ofiirwa omulimu ate Allah gwabadde akuze ki akuteekedde tegeeza obusi buba bubaka ekirungi wahayu buba bubaka obudde eri Allah subhanahu wa ta'ala ne nabbi mu kiro kino azuukuka embeera teyali nnungi kubanga nabbi wagamba subhanallah maza anzala min alhazain kyekibadde mu ggwanika lya Allah biki ebituuseewo fitina kino olowooza byali birungi kati bwe kiba nga kyali kibi nabbi Muhammad sallama kyeyakola ki naga nti man yukiz sawahib alhujurat ani asobola okunzuukusiza bakyala bange bonna abazuukuse bakole ki oza bamutangire ku fitina ensonga yali etya n'agamba yuridu azwajuhu likay yuswallina basobole okubeera nga basaala n'agamba nti rubba kasiyatu fi dunya aliyatu fi l'akhira rubba kasiyatu fi dunya aliyatun fi l'akhira olwaleero embeera gy'olamu busiraamu weebisse ebbulangiti oli ku mufaliso alhamdulillah gwe tolina kikunyiga tewali bikku bikutawaanya olwaleero oyinza okulaba ng'omuntu nga weebisse bulungi nnyo n'oggumira bulungi nnyo naye nga ku kiyama ogenda kubeera bwereere nabbe kyeyayogera ekiro ekyo kyennyini amakulu gategeeza ki okwebakaako olwaleero ng'owoomerwa nnyo obuludi obwo ng'olaba otebenkedde eyinza okukufuukira ensonga ku lunaku lw'enkomerero ate okubeera nga banno bali mu kubeera nga ate bawulira bulungi ate gwe ng'owulira bubi nabbi y'ensonga lwaki yagamba bakyala bonna bazuukuke basobole okuwona empewo y'okunaku lwaki lw'enkomerero abalala banaabeera nga bakaaba empewo bo bajja kubeera nga bakaaba bbugumu bw'atyo essolaatu y'ekiro etuwonya ebikemo etuwonya fitina oli apangawo kyapanga okubeera nga kukola naye Allah subhanahu wa ta'ala mu kiro ekyo ate enkwe n'abeera nga azikola ki azikubeera nga azikuggirawo sola ekiro mu migaso gyayo fiiha inshirahu swalir wa rawahatu lbal wa sururu lqalb bannanga abantu balina emitima mikyafu bannanga era abantu betulina bebatupulaningira si birungi naye swala y'ekiro bajjama muzigezeeko okusaala ekiro omutima gwo gujja kubeera nga guli mwanjulukufu gwe wali onyizeeko naye nga tolina kikunyiza nolaba bulabi muntu ng'atuuse waaka bamugodi wallahi nekikunyiiza naye nga kyoyagala abigwe nolaba omuntu ng'abantu bajja ku dduuka lye naye neeyo neefuuka fitina gy'oli n'owulira nga ekintu kikuluma mu mutima bannange ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiteeka mu mutima gw'abantu abasinga obungi mulimu akasajja kali ko bayita hikidu ensaalwa naye ensaalwa tugigoba ne swalatu layiri omuntu wabeerawo naye ng'ekimunyiiziza tekiriiwo atunula butunulaga ekisajja ekyo kyantama oluwala olwantama ddala nno weriweekoza naye yakukola ki nze simanyi naye wallahi mpulira simwagala ekyo kyekisinga abantu abangi naye nga nze buli wemulako bwe nti mpulira era ebaŋŋambawo okutta eyo gwe nsookerako kitegeeza omutima gw'omuntu akumwekali naye bwe tusaalako ekiro swalaatu layl etujjamu ebintu ebyo ekyokubiri warahatu lbal n'embeera y'omuntu n'ebeera ng'oli awo omuteefu oba ofunye emmere oba tofunye oba oyina sente oba toyina ng'owulira oli free bannaye swalaatu layl mugikozese ejja kufuula nga tolina bizibu naye abaana babeera wano omuntu n'abeera wano nga yeeraliikirira naye nga talina kimwelekga nti gundi ngaokogga nnyo wallahi nyina ebirowoozo kiki nange wallahi simanyi ngende nzizirawo bwe ntyo buli wentuulako bwe nti nempulira nga ebirowoozo
abamu ne batuwako okubeera nga bagenzi n'abasawo naye nga ow'omusawo kimutuusizaayo kumukansolinga nga mutuufu simanyize buli kenda konna konna nkatya buli mbeera yonna entuukako mpulira neeraliikirira nnyo kati swalaatu layl ow'omuntu rahatul baal embeera yo neebeera nga alhamdulillah erongoosi nekiddako ku swalaatu layl kyeyambako awo wasurulul kalbi nobeera nga omutima gwo guli happy buli wootambula ibn al-hajar atugamba rahimahullah fi swalaatu layl sirrun fi tibi nafsi bana bamwagala okwejjanjaba bana balina alusa abalina pressure abalina emitima nsimanyi omutima gwalwala eddagala ly'omutima kusaalako kiro okusaalako ekiro mujja kuwona endwadde ezo naye kati olw'ekikwewunyisa abaana abato balwadde endwadde z'abasajja abakulu kwe gati wakyaliwo omukulu na muto ogenda okukola nti omwana omutima gumuluma omwana pressure zimuluma kati omwana ono omuto alusa ziruma abaana abato n'olwekyo endwadde zonna zonna zeewala bajjama swalaatu layl wahiya min asbaabi dukhuli ljannati bannange ejjana tugenda giyingira insha allahu taala kubanga allah agamba baada audhu billahi min ashaitani rajim mu surati sajida aya 16 paka 17 tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfikun allah agamba yali ayogera ku basajja abayimukako ekiro bambi batawaana ne baawukanya embirizi zaabwe ne bazijja ku buliri bwabwe naye nga kino bakikola khawfan wa tamaa baga nti waayi neebaka ntya akaseera kajja kutuuka nga neebasaawo nga tewali ankyusa kyebayita khawfa kajja kutuuka nga wallahi tewali agamba nti gundi zuukuka nga bakutadde eri wansi kyekisaaza abantu ekiro nagamba naatuuka ewange akaseera kajja kutuuka bannange bajja kubanga tebasobola kwejjawo naye nga nze nkola ki njijjawo nvaawo omuntu akola obulungi bajjama okubabeera nga mbajjukiza ku nsonga eyo bwe bamala okubeera nga eri sisitimu yedewedde ebibuzo bimaze okuggwa byonna agamba ekiddako ki nga tugamba nti kati okusoma kuwedde tugenda mu buleeki bannanga abafu bafuna buleeki yaabwe mwe abasiraamu abafu bafuna ki ne babuleekingamu bali awo balinda laba oli omu yekyewunyizza abafu balina buleeke yaabwe ebibuzo bimala okuggwayo byonna nebamugamba nti onduru makaadaka minannaar tunuulira ekifo kyewabadde ogenda mu muliro allah akukyusirizaamu n'akuwa ekifo kyaki ky'omujjana awo nno ng'amaze omumugira fayuwassiu lahu qabrahu kabuli ne bagigaziya nebeera nga egaziwa nebeera nga ebitundu 7 bwegamba ebitundu 7 obala omukono okuva wano paka wano okuva wano bwati paka wano mukakokola ebitundu 7 gwe sooka obalebalemu ojja kufuna akagwa insha allah obala omukono gwo okuva wano mukiseke paka wano mukaguni wano wali olikokola obale 7 wezikoma kyekyo ekiba ekifo ky'omufu ng'amaze okubeera nga amazeyo ebibuuzo bw'amala okubeera nga kyekifo kyewe kiti n'abeera nga yeetooloola n'abeera nga atambula n'abeera nga alambula ku banne yo buleeki naye atamazeeyo waaka tagenda mu buleeki sibe kiri atamazeeyo waaka tagenda muki oli abadde tajjumbira muteeko gya allah subhanahu wa ta'ala amateeka ge basigala bamusibye ng'ali ku kibooko paka wanamaliza waaka ate tajja kuggwa waaka kubanga obudde bw'okukola waaka bwakola ki bwaggwayo kati allah kyagamba tatajafa junubuha anil madaji abasajja bano allah subhanahu wa ta'ala agenda basasulamu olw'okuba nti baatwalanga obudde bwabwe ne bava ku buliri bwabwe ne bagenda okubeera nga batendereza allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo tusaaleko ekiro tusobole okufuna ekiwummulo bannaffe batera okugamba agenze mu kiwummulo banne afudde awummule emirembe tegiriiyo bajjama emirembe ogikolerera kati olwaleero era tewaliyo kiwummulo kya mirembe okuggyako omuntu eyakikola kati yabonaabonanga ekiro yagenda okufuna ekiwummulo kyaki kyemirembe n'olwekyo ne kibeera nga swalatul layl eri mu nsonga ezigenda okubeera nga kituyingiza ejjana abdu bun salamu agamba yallahu anhu nti awwalu shay'in sami'tu
agamba nti Abdullah ibn Salam agamba nti ekintu kye nasooka okuwulira ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takallam bihi ng'akyogera hina kadima al-Madina, nabbi yajja Madina naliwo, naye ekigambo kye nasooka omuwulirako ng'agamba ya ayyuhannaasu, abange mu abaki abantu, afsu salaamu, salaamu gikole ki? Olana abantu kati olwayo temukyagana kwewa salaamu, naye nabbi abagamba afsu ki? Salaamu gikole ki? Musaasanye salaamu, bane temukowa salaamu. Salaamu yammwe, salaamu kyekiramuso ky'omujjana, naye omuntu akodowalira talina kyagaba ne salaamu nekolemu okugaba. Afsu ki? Salaamu. Abdussalaamu agati nabbi atugamba bange mu abantu afsu salaamu, musaasanye ki? Salaamu. N'agamba n'ekyokubiri wa at'imu at'aam, banne tolya wekka. Gwenza okulowooza nti ki? Waliwo abantu beegira kale gwe Yesu wani mugambe kibuuta ku ssopu. Jayo kyolina ky'oba ogaba bajjama, tugenda mu Ramadhaani olwaleero, naye wa at'imu at'aam kati buli omu alinda kumusiibulula. Seeka tewaliyo bagenda tusiibulwa, seeka gonaasiibulwako ki? Onaasiibulwako ddi? Wa at'imu at'aam, tulise ku bantu ki? Ku mmere. Tugende maaso, wasilul arham, muyonge enganda zammwe. N'agamba waswallu billayl, gwe mulamwa gwaffe ogwaleero musaleeko ki? Ekiro wannaasu niyaamu, bwegeranga abantu beebase osaale. Bwe munaakola ebyo tadkhulul jannata bisalaam, ejjana tewaliwo kijjajji baganda kugiyingira, tebajja kukuba kibooko, ojja kugiyingira nga tofunye kakibooko. Ekigambo bisalaam nga tofunye kibooko, bisalaam nga tewali muliro gwe bakookyezza, bisalaam nga tebakutte mukuza okukookya esamusana. N'olwekyo omuntu akola ebyo ekikulu wajola estishhaad, ensonga gye tubaddemu wano enkulu kuyimirirako kiro tusaale. Ne kibeera nga bwe tumaliriza okubeera nga y'ensonga egenda okubeera nga etugaana kuyingira jjana, bal man addaaha kaana fi a'la manazilul janna, bannange amadaala g'ejjana, ejjana jja kubeerawo nga bw'olaba nti classes waliwo aba senior 1 waliwo ki, era sisuubira nti wa senior 4 yeegomba wa senior 1 bwe kiri, kujjako weegomba olw'okuba talina nnyo waaka, naye kituuka kibooko. Era sisuubira nti wawe yeewaana nti nze mbasinga ndi mu senior 1 nga yeewaanira kuba senior 4, wabula buli omu ogenda okulaba nga eddaala lyatuuseeko yeewaanira kwa muliwa wansi. N'olwekyo amadaala, abantu abaasaalanga ekiro bagenda kubeera mu madaala aga waggulu ku yaumul qiyama. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati ghurafan tura dhuhuraha min butuniha. Nabbi agamba mu jjana ze zaalina ti Allah zaalina, inna mazima mu jjana za Allah subhanahu wa ta'ala zaalina mulimu ghurafan, waliwo ekisenge, n'ekisenge ekyo tura dhuhuruha min butuniha, bw'otunula bw'oti oba bweru naye ng'olaba byonna ebiri munda, oba bweru ng'olaba byonna ebiri muki? Ebiri munda. Nabwe kityo n'ali munda alaba byonna ebiri ki? Ebiri ebweru. Fakama arabiyu, waliwo omusajja munnamalungu, omusajja w'omukyalo yali tategedde nabbi byayogera. Faqala, n'agamba liman hiya ya Rasulallah, ennyumba eyo gyoyogeddeko njikubisaamu akafaananyi naye sigitegeera, bani abanaagiyingiramu? Wuliriza oba naawe kwoli. Nabbi n'agamba be bano, era buli agala okuyingira mu nnyumba eyo nga ali ebweru alengera byonna ebiri munda, ne bw'oba munda olengera ebiri ki? Ebiri ebweru. Nabbi agamba basajja bano abagenda okugiyingiramu oba abakyala bano. N'agamba ti liman atwaba al-kalaam, liman atwaba, eri abantu aboogera obulungi, akamwa ako nga tekayitamu bigambo bibi, akamwa akatawemula, akamwa akatalina lugambo, akatatemerera. Liman atwaba al-kalaam, akamwa nga ko kaagala kusoma Qur'ani kokka n'okubagala ebigambo ebiki? Ebirungi. So nga mukitegedde basiraamu, akamwa koogera ki? Ebirungi. Ebigambo ebirungi kagenda kuyingira mu ki? Mafuhumul mukhalafa, ekiriko okugamba entegeera eriko, akamwa akoogera obubi nako mu muliro kalinayo ekifo kyako. Mukitegedde basiraamu.
akama kogera ki obubi akwewemula kano ngeje kalina yekifo mujjana amakulu gekyo oba opposite yekyo n'akamwa akogera obubi kalina yekifo muki mu muliro n'agamba ekyokubiri ekyo bakikulemye naye oyina obitereeza byonna si byakulonda mu bulonzi ng'obadde owemula nti ate osala ekiro n'agamba ekyokubiri wa atimu taama era omuntu ayogera bulungi ate ng'aliisako banne ku mmere ekyokusatu wa adaama siyaamu ng'omusajja bannange swawumu yagigonza abadde zino ennaku za sunna zonna zimwanguyira be bagenda okuyingira mu nnyumba eri wawwa ejjana zetujja okuyingiramu ezaffe ku sayizi yo oba ku levo yo naye tugambe ennyumba eyo oba ogyagala wetandika kwesetinga bwoti yogera bulungi liisa ku bantu emmere beera kyokulya ng'osiibasiibako ku nnaku zino eza sunna tandika okubeera ng'osiiba bulungi nnyo ennaku za sunna n'agamba ekirala waswallu billayiri wannaasu niyaamu tandika okusaalako ekiro ng'abantu bakoze ki beebase eyo ennyumba ojja kuba ogyewangulidde aye tebiriiko nti olireeti ne bwogaba bisimillah ntandise kati n'osiba olulimi lwo n'otandika eyo ennyumba ojja kuba insha allah ogyewangulidde wallahu amara rasulahu allah yalagira omubaka sallallahu alaihi wasallam yata'abbad bitilka salatu liyanalu a'la almakamat allah yagira nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yasaleka ekiro asobole okubeera nga afuna mu nnyumba ezo oba eddala eri awaggulu mu jjana allah agamba bada a'udhu billahi minash shaitani rajim suratul isra mu aya ey'ensanvu allah agamba wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda allah agamba nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam namugamba ekiro fatahajjad bihi yimuka osaleyo tahajjudi eyo nga sunna yo bw'onaasalako ekiro allah agenda kukuwa ekifo kyoyagala ekyo mahmuda buli omu agamba nti ati muhammad alwasilata walfadila ebifo ebyo nabbi yayagala allah ajja bimuwa naye yamugamba eddagala limu asaleko ddi ekiro kati baba bagamba nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam ate gwe musajja gwe oba mukyala gwe ozimu temubyagala naga nti wa umya nabbi sallallahu alaihi wasallam ayuhyi bitilka alibadati nisfu al-layl aw yaziduhu allah namulagira namugamba nti muhammad yamugamba nti ya ayuha almuzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw yanqusu minhu qalila allah alagira namwe mbagamba basiramu yimirira ekiro ate bagamba salatu al-layl etandika tumala isha bwetuti awo tuba tumaze okuyingira mwide basiramu bwomala isha bwewetoola olimu wali weebuzeebuze bana balaba beri mu kunoonya bye bagenda kugula bw'ojja otandika okusaala gye bayita tuba tuyingidde yonna eswala kasata isha ekola ki eggwa paka emmambya weevaayo obudde bwonna bwonna woosaalira tufina n'olwekyo nabbi muhammad allah amulagira ya ayuha almuzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila wa kanat aisha tageza ya allah anhu wa kana la tashau an tarahu min al-layli musalliya illa ra'aytahu nabbi sallallahu alaihi wasallam buyagala okusala kw'ekiro yali tayagala mulaba yasalanga ekiro ng'ayagala kwekweka bwekwesi wawo hadisi emu inasomanga nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yazukanga ekiro yete yalinanga ttaala zino ezammwe yazukanga ekiro n'afuna wuzu mu nzikiza kuba tewali amasanyalaze ne bwe yatuukanga okusaala jjukira bwe yasaaliranga aisha bwe yalinga yeebase bwe yagiranga bw'ati n'akwata bw'ati aisha agenda okuwulya nga nabbi amukwatako ku magulu bw'ati aisha ng'afunye amagulu nabbi n'asaala naye yazuukanga bw'ati mu nzikiza tayagala aisha ampule ki amulabe naye aisha agamba nti nafubanga nnyo nga nange okumukola ki okumulaba oba okumuwulya ng'akola ki ng'asaala gye bayita swalatul layli lwaki oyina ebizibu by'oggwe wennyini lwaki ogira nti ate tugire wekweke wali osobole okuga nti mungu kino kiganye bwe kiba kireetagisa mu nzikiza kubanga ye aba akulaba alaba omusajja naye wano mu ttaala buli omu agirawo tegenda okwaba bwoti ate ofuna ebikubuzaabuza bwoti ate azze okujja bwoti ate osoma bipande
ngeno kujja boti nga omutima gugenze oba omwoyo gusala kukola ki gugenze. N'olwekyo Aisha bategeeza ati nabbi bwe yali nga asala ekiro teyayagalanga mukola ki kumulaba. Wakara ibn Umar agamba nti amman huwa qanitu ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih. Aho ayo Allah kiyassa nenga yakka ku Usmani yekka eyo ayo yakka ku Usmani. Allah agamba nti waliwo omuntu oyo agamba Nabbi Muhammad waliwo omuntu oyo qanitu musajja mugonvu bwe butuuka ku bwedde bw'ekiro mumulawano mugagga. Usmani bajama yali mugagga yali muki oyo Usmani bona Affani basajja abaali ababede obusiraamu nga bwakajja yayina bwe yatuusanga okubeera nga yasuubulanga omwenge gwa Usmani bwe yatikkanga tuleraze nga zizze zaagiranga okuva Makka wakati w'ekkubo ly'e Makka ne Madina nga zonna zijjuddewo za muntu ogwo. Kati mu bufunze oyinza okubala oyinza okuba nti okuva ebujuuko paka Mityana zonna ezisimbye ezirikaawo zonna zizze zeepanze naye nga za Usmani. Naye omusajja yawulira ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Etteeka eryamala okujja innama alhamru walmaisiru walazlam n'alagira ebimotoka byonna ne babiyiwa byali bizze bipaakins byonna ne babiyiwa omwenge ne gusaasaanya mu kibuga naye nga gwali gwa Usmani ki yekka. Kati omusajja oyo yali omugagga. Obusiraamu bwatuukako akaseera nga banoonya agenda okufaninga olutalo nga tewali Usmani yalufaninga. Ne batuuka waliwo Bi'r Rum oluuzi bayita oluuzi kitegeeza abasiraamu bagenda nga okulwana basooka nga oluuzi naye oluuzi yakwata ssente oyinza okuga nti obukadde nga 20 n'agula oluuzi n'agaba abasiraamu banywemu amazzi gabwerere Usmani gwe twogerako. Naye bwe batuukanga ekiro n'atuuka n'abeera nga yakaabanga ekiro ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala byakoleddwa obusiraamu naye yatuuka ng'avuunama n'asaala n'akaaba. Allah gwagamba nti amman huwa qanitu ana al-layli sajida wa qa'iman yavuunamanga n'ayimiriranga yahdharu al-akhirah naye ng'awulira talina kye yakoledde ku lunaku lw'enkomerero awulira bagenda mubuuza ebibuuzo. Wa yarju rahmat naye eky'omukisa omulungi yasuubiranga okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti Ibn Umar n'agamba nti oyo zaaka Usmani oyo Allah yali agenda ku Usmani. Kati gwe Allah n'aleeta ddi etteeka nga likka ku ggwe oba nga bakwogerako nti olina ekintu kyokoze. Ibn Kathir agamba nti wadhalika kasatu swati amirul mu'minin Usmani yasaalanga nnyo bajama iswala. Bwe twali tusoma tarehe omusajja Harun al-Rashid buli ekiro yasaalanga laka 10 eza sunna 10 laka 10 eza sunna naye gwosaala mmeka? Usmani ibn Affan n'agamba nti bwe bali boogera ku Usmani ibn Affan ono gwe twali twogerako Ibn Kathir agamba nti bwe yali avuuniwa etteeka lyenva okusoma n'agamba nti wadhalika likasasuwati amirul mu'minin Usmani bil-layl wa qira'atuhu hatta innahu rubbama qara'a al-Qur'an fi raka'. Allahu akbar. Usmani yatuukanga okusaala ekiro laakemu yasomanga Qur'ani namba. Mumpulidde basiraamu? Laakemu. Allahu akbar. Laakaki? Ng'asoma Qur'ani. Leero omusajja asese n'okuse Qur'ani namba yagisoma mu laakemu. Naye nga tagenda kusaala laakemu. Tegeeza Qur'ani yagiddandangamu emirundi n'emirundi. Gwe bakugira emyezi nga3 wallahi Qur'ani neegaana naye nga kisoboka. Kikola kisoboka. Qur'ani ogisoma natuulako neewaayo nange essaawa zaali 2 neewaayo essaawa zaali 2 ze neewaayo nga ntudde awo nasoma ejjuzu 5 mu ssaawa 2 mu ssaawa 2. Wallahi nendaba nga abantu tuyina bugayaavu
omuntu asobola okusoma Qur'an ennamba olunaku olulamba n'ogimalako naye olw'okuba obugaavu bwe tulina nakyo juzu 5 tegeeza nali nsibuzaayidda ejuzu 25 tegeeza singa nayongerayo awo mu maaso nali ngikubye olunaku naye Usmaani lakeemu yasaalanga Qur'an ki solatu layl n'olwekyo wa ahabbu al-a'maali ma daawama alayhi swahibuhu bajama tetulina okumanya omulimu ogusingako obulungi gwe mulimu ogugenderera kola mutono naye nga ojja kugugenderera Abu Hurayra Allah nategeeza mu hadisi emugaa nti awswani Khalil muganda wange omukwano yannaamira omukwano gwange Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bithalasi yamulaamira ebintu bisatu n'ebintu ebisatu n'agamba raka'atay duha yamugamba nga bannange nammwe baana battu abampuliriza mwenna mwenna ebintu bino mbyekwateko ku makya Allah wanjire nakuyamba n'okeesa obudde sawa weziwerere mu kitundu saalayo bayita rak'atay duha raka bbiri eza duha ku ssaawa emu kitundu ziba zitandise oba ssaawa emu dakika 15 era ziba zitandise okusinziira ku ntambula y'enjuba ezo raka bbiri namugamba ekyokubiri kyalina okubeera ng'anywererako siyamu 3 ayyaami fi kulli shahri omwezi asibengamu ennaku 3 nammwe muzisobola namugamba ekisembayo wa an awtira kabla an anam bannange nga tonnaba kwebaka salayo gye bayita salatul witiri salatul witiri tumala isha ng'osaalayo eyinza okuba lakeemu oyinza okusaala 3 oyinza okusaala 5 oyinza okusaala 7 oyinza okusaala 9 zikoma ku 11 gye bayita rak'atul witiri naye amugamba nti tolekaayo obulamu bwo okuggyako ebintu ebyo wali badde obikwaki obyesibako n'olwekyo ekisingako obulungi okukola omulimu maadaawama nga tunatera okumaliriza eswala zino bwe tuba tusaala budde ki obusinga obulungi ddala obudde obusinga obulungi okubeera nga tuyisizza obusingako obulungi thuluthul akhira kimu ekyokusatu ekisembayo tufena kimu ekyokusatu ekikola ki ekisembayo tegeeza essaawa eyalibadde esingako obulungi twalibadde tuva ku ssaawa 8 9 tuve ku 9 ndowooza ku 9 thuluthul akhira kubanga tuddira ekiro ne tubeera nga tulina essaawa 12 si bwe kiri kati zitemeetemeemu essaawa 4 kati awo mu ssaawa 9 yimuka osaaleko essaawa esingayo obulungi eri swala y'ekiro naye witiri yo tumala bwetti swalatu al-isha nga yo ogisaalyawo lakeemu oba 3 bwe kityo okusinziira ku busobozi bwo naye nga awo naawe oba obaliddwa mu basajja abasadde ekiro esswala y'ekiro etandika baada al-isha n'olwekyo bwe tumala okutegeera nti wa qiyamul layl okuyimirirako ekiro kiri sunna tufe n'abasiraamu abawulira tetukikaka bantu tekiri wajibu kyasooka kubeera wajibu Allah n'akifuula ki kyakifuula sunna n'olwekyo omuntu yenna kyalibadde kirungi weezuukuse gwe wennyini ofune empeera ezo naye nga tewaliwo bwa haramu bonna n'okubirako munno ku lw'obulungi obulimu asobole okubeera nga naye yeeganyulwa mu mpeera ezirimu eza swalatul layl n'agamba nti tufuna ekyakoya byako turuku nabbi sallallahu alayhi wasallam talaka nabbi sallallahu alayhi wasallam ibnatuhu Fatima radiyallahu anha wa zawajaha Ali ibn Abi Talib nabbi yayina muwala we gwe bayita Fatuma yasooka n'afumbirwa ow'omusajja yasooka nabbi n'amugjayo namugavaayo n'amufumbiza Ali ibn Abi Talib manyi waki yamuwa olw'okuba Ali yasaalanga nnyo ekiro n'agamba nti ayagala ono omuwala naye afunemu elementi y'okusaala ki ekiro n'olwekyo okusaala okwo ekiro kifuna enkizo nnene nnyo eri omusiraamu yensonga lwaki nabbi twallak omukyalo ono yamugamba nti
vaayo eyo ekkuba erisingako obulungi okwata beera nga ofumbirwana ofumbirwa Ali bun Abi Talib asobole okubeera nga akuyambako okubeera nga musaala mwenna ekiro. N'agamba nti walaw Ali lawla ma alima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min azami fadli salati min al-layl ma kana yaj'u ibnatuhu wa ibnu ammatihi fi waqti ja'alahu fi khalqihi sakana. N'olwekyo olw'okuba nti eswala eno nkizo nnyo eri obulamu bw'omusiraamu yensonga lwaki nabbi yagyesibako yennyini ne baswahaba n'agibabulira obulungi bwayo na buli muntu yenna asobole okubeera nga yettanira ebirungi ebiri mu swalatu ki swalatu layl. Ekisembayo swalatu layl tugisaala nga nabagambye nti bwe tuzuukukako ekiro tulina ebintu bisatu bye tuyinza okukola. Ekisooka zuukuka otendereze wadhkurullah otendereze Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri zuukuka ogatteko okufuna wuzu ojja kubeera min alqanitin bantu abagonvu osaale. Ekyokusatu zuukuka ofune wuzu osaale osomeko Qur'an ate ojja kuba wankizo nnyo gujja okuba omusukkulumu. Mubitegedde ebyo? Zuukuka bano abagenda nti haji ekutta ekiro buli wozuukuka tofiirwa byonna. Bw'obanga tosobodde kubeera nga ofuna wuzu ng'owulya kika bwezuukuka otekeko ekigambo ko subhanallah oyogere zikiri eyo la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kyogere oddewo weebake osabe Allah njagala kino. Nabbi yagamba nti edduwa y'omuntu ekkirizibwa gy'aba asalire Allah amwanukula era amuwa kyasabye. Kasita ozuukuka n'oyogera ekigambo ekyo n'oteekako edduwayo wadde tosadde wadde tofunye wuzu. N'agamba ekyokubiri ate bw'azuukuka n'afuna wuzu n'asaala n'ayogera ekigambo ekyo ate kiisukkuluma. Ate bw'azuukuka n'afuna wuzu n'asaala ate n'asoma Qur'an ate gwe ate oba wankizo nnyo kitegeeza byonna oba oyanjuluza omulyango gw'okubeera nga edduwaayo eri mustajaabu. N'olwekyo bwe nsabira buli muntu yenna obudde bwe tulina bungi obw'emisana naye ate obw'ekiro bwali badde butono nnyo eri omuntu. Lwaki lwali badde butono nnyo? Pulaani y'omuntu oba etambuza obulamu bw'omuntu yenna ebeerawo kiro. Sisitemu kwetambulira ya kiro naye Allah subhanahu wa ta'ala kwatufugira eno amuru yufraku kullu amru ki hakim. Mulatul kadiri ekiro Mungu wasetinga programu yonna naawe by'okwenda okukola byonna babisetinga kiro. N'okufuna kw'omuntu konna kusetingibwa kiro. Hasaara y'omuntu yonna ebeerawo misana. Losi y'omuntu ebeerawo ki misana. N'olwekyo tukozesa obudde bw'ekiro tusobole okubeera nga tuganyulwa ebinaatuyamba mu budde bw'enki bw'emisana. Bwe tunaagaana okukozesa obudde bw'ekiro egenda kubeera loosi eri obulamu bwaffe buki obulamu bwaffe bwonna. Lwaki? Kati abantu bakozesa bubi obudde bw'ekiro. Kati agala okubba alhamdulillah yayingiddewo dda. Bano bamaama abakola emirimu gyabwe kati genda wali ku sipuliyemu awo bwatyawo kati beeteze dda. Udde kati emirimu eyo gyonna nage nti omubi n'omulungi bonna bakoze ki naye twali badde kati ate gwe obudde bwali badde mu kifo ky'okubeera nga obukozesa bubi wali badde bukozesa ki bulungi tusobole okubeera nga tusinkana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli mu bantu abasiimiddwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yalaganyisa abantu abo okubeera nga bawa ejjana ki ey'emirembe. Tulabye gwe musomo gwe badde gwa tahajjud oba salatul layl nga byonna obulamu bwaffe okutambula obulungi omuntu okubeera nga asaddeko ekiro. N'olwekyo tetujja kubeera nga watusukawaawo. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.